Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira mukutu gwa Redzone TV atanaba kubanga osubscribinga nnyongera okutegeeza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo ate n'obanga obeera notified. Kakati mawulire ge tulinawo era ge njagala okubanga nkutuusaako, simanyi oba amawulire gano wagafunyeeko oba waliwo omuntu yenna eyakikugambyeko gwampuliriza era gwagoberera omukutu ogwa Redzone TV. Nange Sebambulidde Patrick wuliriza. We twogereranga kkooti enkulu yalangiridde oluwummula lwa mwezi mulamba okuva ng'ennaku z'omwezi 15 olunaku olwajjo paka ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omunaana. Kitegeeza bagenda kumala omwezi mulamba nga bali mu luwummula. Kyokka jjukira abamu ku basibe naddala b'ebyobufuzi, abantu nga Nuwa Mutwe, abantu nga ba Edi Mutwe n'abantu abalala bonna abaasibwa. Kati kino nno kyenjagala okubanga nkuwa, simanyi oba waliwo omulala eyakuwadde ku mawulire gano, naye nsomye atika eno nenjagala nzije ate mbeere nga amawulire gano nga batuusaako. Okusinziira ku kiwandiiko kye nsomye, kooti enkulu bakye tuyita judiciary mu ggwanga lya Uganda yalangiridde holiday oba vacation ebadde tetera kubaawo. Bagenda kumala omwezi mulamba nga bali mu holiday oba nga bali mu luwummula nga tebakola. Kyokka bwe tuba tetwerabidde naku nga 2 eziyise nakuwadde amawulire nga Nuwa Mutwe bw'atyo yayongeddwayo mu kooti paka ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu. Wano sinaba kubanga ntegeerawo bulungi nnyo, waliwo akalippo ke sinaba kubeera nga ntegeera. Simanyi oba omusango gunaawulirwa kubanga baatulaze nti bagwongezzaayo okusaba bail, bakwongezaayo paka nga 21 omwezi ogw'omusanvu guno gwennyini. Kitegeeza ndowooza ejja kuba wiiki ejja bwe mba seerabidde okusinziira ku date. Kyokka kati ate batulaga nti judiciary balangiridde unusual vacation wakati ng'obunkenke bweyongedde, emisango gy'ebyobufuzi gyeyongedde egyetaaga okubanga giwulirizibwa mu kadde akatono, ebyokwerinda byetaaga okubanga bikolebwako. Kakati ate kkooti enkulu oba judiciary mu ggwanga erya Uganda balangiridde omwezi mulamba nga tebali mu kukola. Kati wano jagenda mu comment section onnyambeko, kino tukikwataganya babiri. Simanyi omusango gwa Nuwa Mutwe okuwuliriza okusaba okwa bail okunaabaayo oba tekugenda kubanga kubeerayo, kubanga bwe nkugambye baamusindise baamuzizaayo mu mabega w'emitayimbwa akomewo ne bannamateeka be. Jjukira waliwo abadde bafayirinzeeyo empapula zaabwe nga basualities oba abadde bazze okweyimirira Nuwa Mutwe. Kakati ate bano omulamuzi yategezezza oba yabadde mu mitambo gy'omusango guno yategezeza nti kagende yeekenneenye empapula ez'abano ze bawaddeyo okulaba baddala basaanidde okubeera nga beeyimirira omuntu nga Mitala Nuwa, abangi gwe mmanyi nga Nuwa Mutwe. Kakati we twogerera ng'ebyo byonna byakabaawo, kooti erangiridde vacation ya mwezi mulamba era ng'egenda kutandika ennaku z'omwezi nga 15 olunaku olwajjo paka ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omunaana guno gwe tulimu gwa musanvu. Kakati wano kye sitegedde oba ddala emisango nga gino gigenda maaso okubaayo oba tegigenda kubanga gibeerayo. Era wano we nkugambira nti abali emabega w'emitayimbwa naddala ku misango egy'ebyobufuzi kirabika nga ebyabwe byo birabika nga si birungi yadde dakiika n'emu. Olwakino ekibaddewo kye njagala okubanga nkuwa, era bwe ntyo ngenze maaso n'okwongera okunoonyereza ku nsonga eno n'enfuna ekiwandiiko ekifulumidde ku mukutu ogwa Nile Post, nabo ne bongera ogenda maaso n'okukakasa bino. Bagambye nti judiciary announces unusual court vacation amid political detention concerns. Essiga eddamuzi lirangiridde vacation oba oluwummula olubadde lutali lwa bulijjo olubadde lutatera kubaawo wakati nga okusibwa okw'ebyobufuzi kweyongedde obunkenke. Jjukira omwezi guno olunaku olw'enkya akalulu akamyufu aka NRM lwe kagenda okubanga kalondebwa. Olowooza bino byonna bigenderedde ki? Olowooza bigenda kuggweerawa? Njagala ogende mu comment section onteereyo obubaka bwo ku nsonga ng'eno. Neebaza abantu mwenna abajja mu comment section ne mubanga ate mukola ekintu kino. Wano nga bagenda maaso n'okutunnyonnyola, the judiciary has announced a 1-month court vacation from July 15th to August 15th, 2025 in a move that is already drawing scrutiny from legal analysts and the political observers. Njo essiga eddamuzi lirangiridde oluwummula olutali lwa lujjo nga lwa mwezi mulamba nga bwe nkugambye 15 gwa musanvu paka 15 gwa munaana 2025. Ntyo ekikolwa kino kireesewo ebibuuzo era kireese entiisa naddala mu bantu abalondoola ensonga z'amateeka ne bannabyabufuzi abagoberera ensonga. Essiga eddamuzi kye likoze kigendererwa ki era olowooza kigenda kuleeta ki? The announcement made by newly appointed judiciary spokesperson James Eremye marks a significant deviation from the customary year-end recess usually held between December 23rd and January 7th. According to Eremye, a former chief magistrate with experience presiding over high-profile cases, including a previous
treason trial involving Dr. Kizza Besigye. The unusual timing is aimed at addressing mounting case backlogs across the country's judicial system. Kati wano bagamba okusinzira kuona omwogezi w'essiga eddamuzi ate nga mupya yakalondebwa amanyiddwa nga James Eremye. Ono nno nga musajja munnamateeka awedde emirimu era ng'abaddeko mu misango egy'amaanyi naddala era egyekuusa ku nsonga z'ebyobufuzi nga n'egimu ku misango gy'abaddemu kuliko omusango ogenda mu maaso ogwa Dr. Kizza Besigye n'abalala. Kakati ono abaddeko ko misango eminene era wano bamukriticizinze nnyo era ebibuuzo bingi nnyo bimutambuliddeko ku experience gy'ayina lwaki ekintu kino kikoleddwa mu ssiga eddamuzi. Avuddeyo n'ategeeza nti bino byonna tubikola okugezaako okuwewula mbu balina emirimu mingi nnyo nga judiciary egy'okukolako nti kano kayinza okuba nga akakodyo okubayambako okulaba nga emirimu bagiwewulamu kwegamba ndowooza omwezi ogwo balabika baagala kugukozesa mbu okubaako fayiro ze bajjawo kwegamba bakendeeze ku loodi ennene gye balina era bwe banaaba bakomyewo oba oli awo babeereko kye batereeza. However, the timing has raised eyebrows nti obudde bwe bakikoledde kirese ebibuuzo bingi nnyo era kirese abantu bangi nnyo nga beebuuza ddala kigendererwa ki era lwaki bakikoze kati. The vacation period overlaps with the ongoing pretrial detention of Dr. Kizza Besigye, a prominent opposition figure who, as of July 15th, has spent 240 days in detention without trial. Bano bali ku bya Besigye nti bino webijjidde nga ne Dr. Kizza Besigye ennaku z'omwezi nga 15 olunaku olwajjo yabadde aweza ennaku 24 ng'ali mabega wa mitayimbwa. Kakati bano beebuuza lwaki bakikola mu budde buno. Critics argue that the recess could further delay proceedings in politically sensitive cases and erode public trust in judicial independence. Sima waliwo wano omuntu yenna abadde yeesiga essiga eddamuzi nga gw'obadde olina trust mu bannamateeka. Kakati wano mu kiwandiiko bagamba nti kino ekikolwa kigenda kuleeta abantu ba bulijjo oba public okubeera nga tebakyesiga ssiga ddamuzi. Kakati awo simanyi oba gwampuliriza obadde weesiga essiga eddamuzi. Kakati bano bagamba nti kino kigenda kuleeta ebibuuzo bingi nnyo, kigenda kuleeta obweraliikirivu bungi nnyo n'okulaba nga bannayuganda bagenda kulekerawo okuddamu okwesiga essiga eddamuzi. Kakati simanyi oba gw'obadde oli yeesiga naye ng'oli ku Redison TV bwebale kubanga okyagoberera naddala gwasa atambudde naffe ebbanga lyonna tanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Mu mawulire gano njagala ogende mu comment section osaasire era oteekeyo hashtag egamba free political prisoners kubanga abantu nga Noah Mutwe, abantu nga ba Eddie Mutwe n'abantu abalala bonna kiri guaranteed okusinziira ku kiwandiiko kino kyensomye era kyenjagadde nga baneko naawe bwe tuba tusinzidde ku kiwandiiko kino nga ddala byensomye bigenda kubaayo kiri guaranteed nti abantu bano tebagenda kufuna bwenkanya mu nnaku 30 ezigenda okubeera nga ziddako. Oba oli awo tunaabiwulira luvannyuma nga bino byonna bimaze okubeera nga biggwa. Oli ku mukutu gwa Redison TV aweebale kubanga okyagoberera nnyongera okujjukiza tanaba kubanga osubscribinga nti kkirira wansi olaba ekigambo subscribe okikwateko okwata kade ka notification ne tuba nga ate tutambula ffenna mu ngeri emu oba endala. Naawe amaze okubanga osubscribinga genda mu comment section teekamu obubaka tubeere nga ate tuwuliziganya mu ngeri emu. Sijja kulekeraawo okujjukiza Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti gwe wenna alina ensonga ez'enjawulo ezikutamwanya mutuukirire azikwasaganyanga. Akutegeeza nti gwe atasobola kubanga omutuukirira physically akugamba nti osobola okumufuna ku mukutu ogwa WhatsApp oba n'okuba essimu direct. Ennamba yeeyo eri 0753 85 64 0753 85 64 bamuyita Haji Kasujja musomi wa dduwa si musamize ayita mu kitabo ekikufu ekya Quran bw'atyo n'abeera nga ate akwasaganya ensonga nga bwe ziteekeddwa okubeera nga zikwasaganyizibwa bw'atyo olwamu ne buba nga ate buddawo kanzije tubeere nga ate tuwuliziganya mu updates ezigenda okubeera nga ziddako nga bwe nkugambye nti amawulire mangi nnyo ge ŋŋenda okubeera nga ate nkutuusako